Kale wonna wosinzira okubeera nga otulaba ku mukutu guno tukwanirizaako nnyo. Tuzze okwogera ebigambo olunaku olwaleero tulabe ensonga zonna nga zitambula. Bingi mubirabyeko, bingi mubiwulidde nga abaali bakola ababiri Dini Lubowa Sava ne Katumba Gerard buli omu ayogera munne ebisongovu. Jja tutandikire ku nsonga straight away. Omuntu kye yateze okusooka okubeera nga amanya Katumba ne Dini abadde bakola ababiri nga tubamanyidde mu investigative story kunoonyereza n'ebirala. Kiki spark off eyammwe okwawukana eri ki oba ebadde ki? Okusooka njagala okuba nga mbuuza ku balabi b'omukutu guno mwenna, ate naawe okwebaza okuweereza omukutu ngugoberera era ebiseera ebisinga obungi stories z'oteekayo nzigoberera nenkwebaza olwa improvement ennene nnyo gy'okoze n'achievement gy'osobodde okuba nga ofuna okola mu kaseera akatono kobadde nga ate oweereza ku mukutu guno. Nenebaza bannayuganda mwenna njagala okubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo nembeebaza okubeera abantu abakozi nga bulijjo bwe mbagamba nti eggwanga likula kola. Buli muntu ng'oli mukozi nkwebaza omulimu gwonna gw'okola okugenda mu maaso. Ensi kakati we yatuuse yeetaaga kupambana, si mukyala si mwami muyina okupambana kyekimu. Emirimu kati gyatabuse, sente yatabuse, sente tezikyalabika, emisolo mingi, n'olwekyo tulina kuteeka mu maanyi. Si mu Uganda wokka naye n'ensi yonna okutwaliza wamu economy eyongedde okuba ng'egwa. Tulina kwongera kuteeka mu maanyi okusobola okubeera nti tusurvivinga. Nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerard nga muganda wange bw'abannyonnyodde era bw'abanjulidde, ndi musajja munnamawulire naye nga nasalawo okuba nga ntambulira nnyo mu investigative stories oba amawulire ag'okunoonyereza ate kwoteeka n'ago agali analytical oba ag'okusunsula aba ag'okutemaatema ensonga n'okuzitunuulira mu mbeera eyo. Ensonga gy'ombuuzizaako ze biseera ebisinga obungi sitera nnyo kwagala kumala nnyo budde ku nsonga oba oliawo ezitagattako ku ggwanga, kubanga waliwo ebintu ebimu ebigenda mu maaso mu ggwanga ne bwesanga nti tebiina kye bigattako ku ggwanga ate tebiina kye bigattako ku ggwe omuntu kwoteeka n'abantu abakwetoolodde oba ne society. Mba njagala nnyo okwogera ku nsonga nga kati nga economy nga bweriwo olwaleero tulaba sente mpitirivu nnyo, bagamba zino zigenda eno zino zigenda eri, abantu bakaaba emisolo, abantu bakaaba ebbeeyi y'ebintu egudde, license zirinnye, buli kintu kyonna kyeyongedde okulinnya n'ebirala ebiringa ebyo. Ebintu ebirijja ne bikwata ku muntu owa wansi byebiseera byebintu byenjagala ennyo okuba nga nteekako nnyo essira. However, bw'abaawo ensonga eri ey'okuttaanya naddala nga ekwata ku muntu ssekinnoomu oba ekwata ku nze ng'omuntu oba ekwata ku muntu omulala nga yeetaaga okuba ng'ensi tugirambika, awo nawo nvaayo nenjiwa obudde. Kati ensonga eyo gy'ombuuzizza guno si gwe mulundi ogusoose okubeerawo. Tewannaba kubeerawo kuwaanyisiganya bisongovu kuba nze sinnaba kubaako bigambo bisongovu byempeereza muganda wange oyo. Ye ayinza okuba nga yaweereza ebisongovu mu mbeera ye oba mu kwogera kwe, naye nze tewaliwo kigambo kyonna kyoyinza oga nti bino bisongovu. Kati awo kwabadde kuweereza kwa ludda lumu, nze nuŋŋamya buluŋŋamya nimanya nti ku nsonga ABCD eyayogeddwako ekituufu kye kino, ekituufu kye kiri, ekituufu kye kino. Nze mukyamu wano, wali munnange ye mukyamu, kyenkola ekyokuluŋŋamya. Njatutandikire ku katambi kagamba nti wakakwata n'okawa Lumbuye. Lumbuye n'aleeta ebigambo nga omuwala yali akola naye yafa n'ebirala n'ebirala. Situation yo yali kyukwata akatambi ako vocal recording n'okaweereza Lumbuye. Ndi munnamawulire nti ne bwe mba ndi ku mukutu nga ndi mukola, nyinza okuba nga ntudde mu maaso ga kamera nga ndi mukola program naye ng'abantu almost omutwalo mulamba bali mu kurekodinga byenjogera. Munnamawulire teyeetaaga kukwata katambi akaweereza omuntu. Fe nti ne bw'oba oli ne bwakusanga busanzi mu kkubo ng'olina ky'oyogera aba ayagala ateekewo oba oliawo omuzindaalo gwe oba essimu ye awulire biki by'oyogera. Ate
oli bw'amanya nti oli wano oli ku mukutu guno tayinza butakulondoola bw'aba ayagala okutereka ebigambo ebyo. Ebigambo byange bingi nnyo ebiri mu society, ebiri mu bantu, ebyo si bye bisoose, naye ng'ate n'omuntu oyo abiplayinze oba omuntu oyo ali mu kubitambuza simusisinkanangako naye nga yangoberera. Lumbuye mumanyi nga Munnayuganda ng'omuntu omulala owa bulijjo. Ekikulu nti waaliwo ensonga, era tewaliwo woyinza kugamba nti tewaliwo woyinza kuwulirira nti ndi mu kugamba nti twali tuli mu kunyumya ne Lumbuye ng'omuntu. Yali nsonga nga yange ng'omuntu, era sisobola kugamba nti nali njigamba Lumbuye oba nali njiwa muntu bwati oba muntu bwati, nali njogera bwogezi ku nsonga nga bwe yaliwo. Sisobola kwogera kintu kya bulimba. Ate ekyokubiri nali era owulira bulungi nali njogera nga neebuuza bwebuuza, twetaaga answers ziddibwemu, because those are the stories eza investigative zetukolako. Teweewuunya kukya ku makya enkya nga ntandise okukola that investigative. Lwaki tukola ku investigatives ku bantu abalala abaffe ne tubaleka ebbali, naye nga waliwo okwemulunga, waliwo embeera ey'okwemulugunya tukoze ku bantu bangi abattiddwa ng'enfa yaabwe waliwo abantu etategerekese bulungi bangi nnyo tubakozeeko n'olwaleero stories tubadde tukyazikola. Naye ate abaffe olaba nze nkikola ku muntu owange ow'oluganda lwange siina mbutuufu sikitegedde bulungi, nentuula wansi ne ŋŋamba no, there must be answers to, questions to be answered. There must be questions to be answered. That is the nature of investigative reporters. Always we ask questions and we want answers in everything that happens. So such ekyo nakyo it is part, era teweewuunya n'olaba nti story etandise ey'okola investigatives ku nfa ya mukozi munnaffe oyo. Dini yagamba nti tewaliwo by that time yafiira, era tewabakubira na simu okumala akabanga konna tukusaba waddayo mulundi ogwokubiri obufunze nti biwayogera wali tobiina ku mutwe n'amagulu. Kati ye gundi Kasiwuukira we yafiira yaliyo, gwe tuli mukolako gundi investigatives tekineetagisa kubeerawo. Kuba nsobola n'okukola investigative ku muntu ng'afiiridde bweru nga tekineetagisiza kubeerawo. Ekyo tekineetagisa kuba nti mbadde naye ndyoke ntandika okwemulugunya oba ntandika okunoonyereza. Kubanga bonna be tunoonyerezaako abafudde mu ngeri eriko ebibuuzo bonna n'okubamanya tetumanyi nawo gye baabaziika, n'abantu baabwe nga tetubamanyi bajja buuze ne bagamba omuntu waffe ono yafa naye tetukakasa bulungi nfaaye. Waliwo scenarios, waliwo scenarios eno n'eno twagala okuzuula entuufu yeeriwa. Waliwo ebyogerwa ku gundi ne gundi twagala okuzuula ku bana abo omutuufu yaliwa, gwe tuba tusongamu olunwe ffe nga tutandikiraawo. So tekineetagisa kubeera nti wendi ebbanga lyonna ndyoke ntandika okuba nga mbaako ebibuuzo bye neebuuza ebyetaaga answers nti kini munnaffe oyo kiki ekigenda mu maaso, lwaki kino na kino kyali bwe kiti. Those were my questions and teyeewuunya, era ensi teyeewuunya okulaba nga that investigative etandise publicly. Wambutandise okukola okunoonyereza kati tugende wano ku milioni 5 ombozi ya Kasiwuukira gyenakola baali babawa 5 nga mumubikiriza. Dini n'agamba nedda, agamba ng'ani ayogera ekyo omulimu otukola bwe tukwata ssente zino milioni 5 omulimu guba guweddewo nga mumugamba tukola kufuna ssente. Lwaki twaacceptinga gwe ndowooza n'abalala abatimizi abaalikaawo n'agamba guno omulimu guba guggwawo awo kutabuka okwasooka n'omwawukanako okwava nti nali mugamba tulye 5 ng'ani abireeta, yayogedde yali abireeta eyani. Tusobola okwogera ne Nabikolo n'agamba nti yali alabyeko ku ddiini oba ku ffenna yali alina gwalabyeko. Yayogedde amannya g'abantu abo abaali bazireeta, bagamba nti baali bazireeta. Waliwo ku ffe bwe tugenda, nze ndi very open and I know what is happening and what happened. Bwe tugenda ne tutula ne famire ya Kasiwuukira, njagala batugambe nti ku ffe ffenna abaali ku TMC waliwo gwe bamanyi okuggyako ddiini. Era ono mpoza mmanyi asobola okugamba public nti oyo mumanyi era nali musinkanyeeko. Ye mutabani wa Kasiwuukira, ye musika eyasikira Kasiwuukira amanyi, alina gwamanyi ku TMC awo.
Kalungi ayina gwamanyi, Kalungi mumumanyi, public emumanyi. Kakati nno bw'aba ayogera singa yayogedde amannya ago abo abantu bazza asisinkana abo abakasiiwuukira aba famire yakasiiwuukira nandigambye nti kyayogera kale kituufu. Azabasinkana yekka naye nga mukola mwenna. Tugende ewa Kalungi. Bw'oba oyagala ewa Kalungi nkutwalawo wakolera wali ku garage omubuuze nti Katumba Gerard omumanyi. Wali omulabyeko, wali omusinkanyeko, wali omulabyeko. Kalungi musajja mukulu. Era wali omuwaddeko ku ssente. Project eyakasiwuukira eno because mwa investinga mu ssente nyingi yavaawa mutandika mu. Anti yagambye nti ye akola gundi zino nga zabwerere. Alimba tewaliyo gundi gye tukola nga yabwerere. Ejja ne ssente zaayo. Ejja ne ssente. Kasiwuukira project was facilitated. Ekyo kyalina okubuulira eggwanga. It was facilitated by Kalungi mutabani w'omugenzi Kasiwuukira. Anti yasazeewo kuleeta malisi kati ffe katugyeyo amazima. Kalungi mutabani wa mugenzi naye nga ono maama yamuzaala ono omukyala. Si yamuzaala. Yes. Yateekamu ssente tukole okunoonyereza okwo. Era ye facilitator wa project eyo yonna. Kati ani yali aleeta ebitaano maama? Anti kati ye yamumanye yali aleeta ebitaano kubanga nze siwulirangayo ssente yonna eyali ereeteddwa nti kuzikiza project eyo. Teyaliiwo mulundi na gumu. Twagezaako n'okutega Aaron Mpoza ne tumutega abakazi tusobole okumukwasagana tuwulire ekimuvaamu ayogera ku ky'okugamba nti ceasefire. Aaron Mpoza mutabani w'omugenzi omusika yamuzaala. Oli Kalungi si ye musika mutabani kati Kalungi afacilitating agamba njagala amazima gaveeyo bali be baasiba si be batta kitange waliwo abalala abakyali wabweru abatta kitange. N'alyoka apampinga mu ssente yandibuulidde ensi nti byo project twagikola nga ffe TMC ssente twali tusobola kuzijjawa. Walaba akatambi nga tugenze Tanzania. Wali omusawo Muganda. Do you know how much we used? Ambuulire nti TMC yalina obusobozi okubeera nga facilitating olugendo olwo nga twali ng'alemererwa n'okusasula omwana mu banja $10,000. Abaana bonna betukozesezaawo bavaayo tebasasuddwa. Gwe ng'ongamba tusobola okufuna obukadde n'obukadde obugenda e Tanzania twamalayo ennaku 3 nga tuli abantu almost 7. Buli kimu entambula yonna n'ebirala ate nga ne ku ofiisi twaleseeyo ssente. Ezabuulira eggwanga zava mu nsawo ye oba zava mu nsawo yaffe kale nga kampuni kubanga nze kamwa koogera kennyini nze bwe twatula wali ne tuzitemaatema ne tukwata ebbaasa buli mwana ne tumuteera mu bbaasa ne tumuwa banaye musigale ku ofiisi naye musigale nga muddukanya emirimu ffe tugenze ezo zonna zava mu nsawo yaffe. So lwaki tabuulira ggwanga ekituufu nga tanatuuka ku $5,000,000 kale $5,000 bwe biba bizze ani afacilitatinga project eyo lwaki agamba nti yabwereere. Yakola okuziikula omulambo gw'amaggwa awo nanga tuli mu investigative by then nali maze okukita nga ngenze ekikwawula n'eddiini mu kusooka ndowooza mwaka gukana kati 3 ebiri okusooka kyali ki ne ku mulundi guno kye kimu ssente bwe najja n'eddiini okutandika okukola n'eddiini I invested in my money however small it is naye nateekamu ssente zange tukolere wamu tuzimbire wamu kampuni nga bw'omanyi nti muba muzimba kintu kyammwe nga ababiri mukolere wamu kubanga that was an investigative hub oba agency oba media nga twagala tugizimba ebeere the leading investigative media in the country. byonna nga ze gundi zaffe ze tutunuulidde vision yaffe gye tutunuulidde nti ne gavumenti esobola okutuhayalinga ne tunoonyereza kyevola tubadde tukuba ebitongole bino ebirimu ababba ssente za gavumenti not because twagala batuwe ssente kisaate kyesaamanya nti munnanga ate ye ayita emabega kati mukola n'ayita emabega najjayo akasente kati gwe awo tujja kutuukawo. So bwe natunulira ekyo ne tutuula wansi ne tubaga emisaala gy'abaana nti oni tumuwa 5 ono tumuwa 3 ono tumuwa 2 ono tumuwe bweziti nga tuli babiri because nali second in command naffe ne twesalira nga ffe ababiri bamanager abakulu nti nze tujja kutwala bweziti n'ono atwale bweziti because by then nzijukira twagamba buli omu atwale twesasule salary yakakadde
abamu nabo waliwo abali mu 5 waliwo abali mu 7 waliwo abali mu 3 okusinziira buli omu mu lolo gye yali akola ne tutandika ne tukola projects ne tutandika okuzireeta naye at the end of the day nagenda okukizuula nga munnange yekka yeesasula nze seeyogerako nga nze nti nange teyansasulanga ezange ez'omusaala naye ate nga n'abaana betukozesa tebasasulwa ate ng'emirimu gijja ova nkubeera nga Matiya tukola ffenna eno media yaffe ffenna nga bamaneja ababiri tugiddukanya era ne tuyiriba emirimu ne gijja omuntu asasula omulimu ogubaguze mba ntegeera era fayiro mba ngiraba nti yiino nange gwendeese asasulanga n'ezimu sente nze nzikwata n'enzikwasa olinga gamba nti nedda katumba kooli gwe nze gwe mmanyi gwe zonkolera emirimu gyange nze sente nzikwasa gwe n'akwata sente n'azikusasulayo fayiro n'agisasula n'omanya tuyingiza obukadde bwaffe obusatu n'omanya nti ku bukadde obusatu buno tetujja kubulwako omwana tajja kutambuza bigere nga ddawa ewaka tujja kusobola okutemaatema salari y'abaana waakiri tusasuleko abazibanja obusente obutono kale endala ezijja naffe twesasuleko waakiri ka twesasuleko ekitundu mugenda okulaba olw'okuba nti nze rolo yange nga ndala siyingirira nnyo bya ssente era bwe nzikwata nzikwasa munnange n'azikwasa finance nga waali naye ate nga muli ku lusegere govanga kuwa finance nga ate musula babiri naye yanga yaddukanya ssente eza company nga mukyala we obanga wabbali nze sijja kugamba nti nakitegeera butegeezi nti okusinziira ku mbeera ng'omuntu omukulu olaba n'otuuka ekiseera n'okitegeera era naye n'atuuka ekiseera n'akinjatulira n'akiŋŋamba naye nga nze mukyala we mumanyi ow'ewaka naye ngonze ono nali mmanyi nti finance manager addukanya finance zaffe eza company so kati sente bw'ozimukwasa kitegeeza ate nga badde eri nga bazitemaatema mu ngeri endala kati ogenda okulaba nga abaana tebasasuddwa naawe kennyini tosasuddwa ne wayita ebbanga nga ndaba mu butuufu ninga akolera obwereere ndi muntu mukulu nina experience okuzimba erinnya lino si kyajjo I need to be paid because this is my profession nina okulya ku profession yange sijigaba ku bwereere wentuuse sikyanoonya linnya sikyazima kinti bannange bantegeere nedda abantegedde abatantegeera tebalintegeera kati it is time ndye mu profession yange abaana bange nabo mbakolerere nga sibbye sikumpanyiza wabula nga mpise mu mulimu gwe nasoma kati nagenda okulaba nga mu wasting my time ekyokubiri nga munnange ono alina embeera eyo ey'amakwekansamu ey'obunanfuusi ate n'ayita emabega n'atandika okwonoona erinnya lyo nga kati byakola bino byonna byayogera si bipya so kati njabadde nyatuuke wano kubanga bino byonna bigenda okujja ng'amaze kukola katambi ng'agamba nuupu njagi kuba ngiteeke ku ttaka etuwuliraga amaloboozi nago ne gavaayo mu interview gye wasoose okukola wategeeza nti ye ng'omuntu alina negotiations oba enteeseganya z'abaddemu ne leader of opposition okukola omulimu yayatulya yennyini aga nti nuupu njagi kuba ngiteeke ku ttaka anti ebyo byonna era nabijjeyo olw'okubeera nti kubanga nze era nga bwe nkugamba ekintu kyatanaba kwogerako si kyogerako wabula kyaleeta ku mmeeza n'akikubawo n'akyogerako kyendeeta nange kyendireactingako era kyenkolako response kyeva olaba nti kino ekyakasiwukira kino n'emirimu gye tubadde tukola emirala gyonna sisobola mbadde sibyogeranga nakeera nga sisobola kubanga ne ku luli saabyogerako naye ku mulundi guno nina okularifyinga eggwanga nti ye bwe yavuddeyo n'ateekawo mumalisa eyo nti twali tumukako okulya 5 njagala aveeyo annyonnyole eggwanga gundi yakasiwuukira ani agifacilitatinze ffe tugifacilitatinze ye bw'avaayo n'agamba nti ye takwata ssente ku ssente eyo ku gundi ku project yonna gy'aba agenda okukola kati annyonnyole eggwanga gundi yakasiwuukira ani yagifacilitatinze oba ffe tugifacilitatinze nga kampuni oba eriko facilitator so yandibadde open n'annyonnyola eggwanga nti project bwejja tufuna agifacilitatinga n'agiteeka mu ssente nitulyoka tugikola ki nitulyoka tugikola awo yandibadde open naye n'atalimba ggwanga nti ye takwata ku ssente naye ate ffe nti ffe tumugira nti akwate 5 agenda abiweeyo waliwo nezitatuuka nga tezituuka na $5 million zaadde nti kanzikwate n'azikwata we yandigaanidde 5 miliyoni 5
So kati gundi eyo era nze neewunyiza lwaki yajjayo ekyebi sewunyiza nnyo lwaki yajjayo nti twali tugamba akwate milioni 5 oba oliawo ndowooza gundi ya mukama we mugoberera instinct kuba kati 5 milioni 5 ndowooza kyekifuusa oluyimba. Kituufu njagala aveeyo annyonnyole eggwanga annyonnyole ensi yonna tasisinkanangako ababaka abakabonda aka DP block, tasinkanangako Honorable Mpuuga, tasinkanangako Honorable Segona, tasinkanangako Honorable Joyce Baagala, tabasinkanangako ne bakola nogesi nte wali olabyeko interview ya Honorable Mpuuga ku gundi eyo, wali olabyeko ya Honorable Segona, naye tabasinkanangako ku Popopo Memorial Center wali mundeeba, tabasinkanye ko ku Speak Resort Munyonyo emirundi gyabasinkanye era najja n'atutuuza ku mmeeza n'agamba abasajja baagala tubakubira ekibiina ekya NUP, baagala tubakubira ekikopo tubakubira ekibiina ekya NUP. Aba NUP nga be baagala bakube NUP because we balaba nze ekyo nze njagala eggwanga litegeere bulungi era limanye bulungi. Aba NUP ng'omu yaliko na leader of opposition, omulala yaliko minister wa information, yes, omulala abaddaani n'akakiiko kakulembera nga yagamba nti tukuba kibiina kyaffe ekyatuka position zino tukiteke ku ttaka. Kati ate ng'emabega waliwo abalala bo be basembyeyo okujja. Gundi ya project ya Kibalama wagiwulidde? Kibalama ono wa National Unity Reconciliation and Development Party oyo yennyini kati awo nyini wavudde ne gundi okubeera nti asobola okwogera n'agamba ngenda kuba NUP ngiteeke ku ttaka oluvannyuma lwa MOU gye yakoze ne Kibalama ono omusajja omukadde oyo yennyini babuuze mirundi emekana kati oyinza okugenda ku gundi ku station nga gye bali batudde kuba baŋŋambye batuula buli lunaku kati bavaawo bajja ku makya bavaawo kawungeezi basala entoto golooza lwaki yamukolako interview eyo. Interview yalina kyegoba era yalina kyebala. It was a beginning, yali ntandikwa. Kifula yafuna guts ezivayo n'agamba ngenda kuba Nuupu njiteeke ku ttaka, ngenda kuba Kyagulanyi muteeke ku ttaka. Mbuulira walabyeko ku gundi ku kiwandiko kya kooti Bakibalama kye bakutte nti Nuupu bagisuuwinza. Nalabye ku kiwandiiko wakijeewa kusinkana nga 14 va ku ekyo ate kye basuuwinze kati genda omubuuzo oba tekirina mu bonna nga yakirina. Katumba MOU etegeeza nti bwe tutta omukago naye nyina wenfunira butereevu afunira wa kawumbi kamu kitundu kebamuwa kasita ogisuula ku ttaka Nuupu ne bagizza ewaabwe ne Kyagulanyi mu ofiisi omwo n'avaamu n'atambula n'agenda kawumbi kamu n'ekitundu nga kali ku mmeeza wali. These are the facts. I'm not just nteekawo malice nedda kati nga bwe yasazeewo okuba nti nzayo no kuba nze njagala aleete facts ku buli kyayogerako nange muleetere facts ku buli kyenjogera.